Atugendagenda ku Parliament y'eggwanga lyattu Uganda nate abasawo bavudde ne balaga obutamativu bwabwe era nga badde batuuseekera akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu akakulemberwa Dr. Charles Ayume. Bano nga bakulembeddwamu Albert Rubega bagamba nti embeera bakolera emirimu gyabwe tewoomya nakabululu wabula nga Dr. Charles Ayume abasabye badde ku mirimu kubanga gavumenti ebazadde okubaga enteekateeka okulaba nga baweebwa ensimbi yaabwe wabula beerabidde nti akusuubiza akira akumma. We have spent this time over so many years talking over the same things. Abasawo beerayiridde obutajjaawo keediimo kagenda mu maaso nga gavumenti n'abakuvaayo kuteekawo nsalesalero egenda kubasasula. We are becoming unhinged. We are so stressed. Landlords are on our necks. Our children are seated at home. How are we inspiring people in secondary school when they hear Dr. Muyaga speaking like this to join the profession of medicine in future? Kakati banawoleseko mu kakiiko ka Parliament ak'ebyobulamu akakulembera omubaka okuva Dr. Charles Ayume bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Albert Rubega atuuse otegeeza akakiiko nga bakolera mu mbeera embi era nga kino kye kisinze ddala okutattanya omulimu gw'obusawo. Basaba nti bwe banaatuyita mu kakiiko ne bayita ne Mother Ministry yaffe oba Ministry y'ebyobulamu ne Ministry of Education ne Ministry y'ebyensimbi Ministry of Finance, Planning and Economic Development naffe ne batuyita leero tujja kujja kuba twagala ensonga eziriwo zikolebweko era tuddeyo tusaavinga Abannayuganda naye nga naffe munnaye tulinaako okulya. Mu kiwandiiko kino kyasomedde akakiiko ono atuuse n'okwemulugunya nga bamaze ebbanga nga tebasasulwa okuva ddala mu mwezi ogwa Desemba n'ejjebuli eno. Bano era beemulugunyizza nti abamu ku basawo bakola mu malwaliro ga gavumenti bagenze maaso n'okusasulwa so nga bo beeryankuta ku mimwa. The agreement we had with the President in State House was that let all interns be paid and all senior house officers. When it came to senior house officers, only those ones who are in the public universities received this money, and those ones in private universities, even after submitting their names and account numbers, were left out. Wabula abaka wa Parliament okubadde omubaka Kikirya Amagye Victoria Nekesa atuuse okusaba abasawo babe bakakamu batunulire abalwadde bajjanjaba. Ye ssentebe w'akakiiko Dr. Ayume akakasizza nga nabo balaba okunyigiriza okuyitibwamu abasawo bano wabula ne yeebuuza lwaki ate bakozesa eryanyi erinnya ennyo naddala okwambalira ekitongole ky'ebyobulamu. There's been many controversies about the money. Money, our allowances, the HE promised us, and so Minister, I'm sure, of Health is with us in this. But then they go beyond, because beyond them when it comes to the money. So put a sandwich, put the sweet part, put this the bitter part, so that it is quite tasty. But most of you, when you're on fora, I listen to my colleagues on fora, you shoot from the hip as if there is nothing going on in the health sector. Abaka wa Parliament abako kubadde omubaka okuva epadiye Dr. Isaac Otim atuuse otegeeza nga olukiiko bwe lwalisizza bilioni 10 zide zibadde zirina okuba nga sinywa okusasulwa abantu bano kyokka yeewuunyiza lwaki n'egyebuli eno tebanafuna ku nsimbi zino. Yombako okuva Bongi Dr. Bokadidi George atuuse n'okwebuuza abasawo genda emyezi 6 nga tebannaba kusasulwa so nga omulimu gwe bakola gw'amaanyi nnyo mu byobulamu. Calling off strike ffe tugezeeko okuwogera ne Ministry of Health ne Ministry of Finance kubanga twakizudde mbu ssente ezo bwe ziri ne problem eriwo kati tutumanye ssente zaabwe zirina okubasasula zirazeewa. Omwaka guno ku budget ya 2022-2023 guno mwaka wa budget ejja waliwo bilioni 10 already zetumaze okuteeka mu budget. N'ogaana okubasasula naye nga tokimanyi tolina fallback position. Kati abaana batadde tools wansi amalwaliro tegakyalina basawo bamala n'olabira ddala nti embeera gye tulimu eri synthetic eri. Beyond the areas of the senior housing officers, I think there are a few issues around policy and practice that need to be fixed. The first area is in the area of the policy framework for regulating internship, as well as senior housing officer programs that need to be streamlined. Abasawo bano bagulawo keediimo kabwe olunaku lwali lwa bbalaza ng'era olunaku olwaleero kayingidde olunaku olwokusatu nga baagala basasulwe. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.